Gavumenti erangiridde ng'enteekateeka y'okugema abaana abali wansi w'emyaka 5 endwadde ya polio omugongobaza nga bwegenda okugibwako akawuuwo okuva nga 17 paka nga 19 January omwaka guno. Enteekateeka eno egenda kutambula nnyumba ku nnyumba ng'era abaana bonna abali wansi w'emyaka 5 baakuddamu okugemebwa. Okusinziira ku minisita avunaanyizibwa ku by'obulamu ebisookerwako Sarah Opendi, ebitundu by'eggwanga ebiyinza okulumbibwa amangu obulwadde buno bye baasookeddeko nga zino ziri disitulikiti 41 naddala ezo ezirinaanye ensalo. Tulina abasawo baffe tugenda kukozesa amaato bano abantu batuukirire abaana baffe. Abantu baffe abasawo bajja kutambula ne mu katale ne mu streets zonna eza Kampala ne mu churches abantu bwe basabira okulaba nti abaana baddamu okugemebwa. Enteekateeka eno esuubirwa okuwemmenta obuwumbi bwa Uganda 15 okulaba nga eggwanga lyonna litaasibwa ku kirwadde kino. Wabula gavumenti erabudde abantu bonna abagezaako okusimbira enteekateeka eno ekkuuli okukikomya kubanga amateeka weegali okubavunaana. Bazadde mufube nnyo okulaba nti shedu nga bwe kiri oba abasawo nga bwe balagira nga bwe baabalagirira okutwala abaana mu batwaleyo muleme kutuula awaka. Twagala kuwooninga abo abazadde ebyo waliwo madiini agatakkiriza okugema abaana. Twagala babuulira nti tujja bakwata kasita tusanga muntu yenna nga asabotaginga program eno ey'okugema abaana tujja kukwata. Enteekateeka eno y'emu ku ezo ey'okulaba nga Uganda etuukiriza ebiruubirirwa ebyolwasa naddala okukendeeza ku muwendo gw'abaana abafa nga tebannaba kuweza myaka 5. Nakyanzi Haspa, WBS TV.